kale obadde okyaŋŋamba ku simaba kino kuba kano kankutta omubabiro naye wonaakaleeterawo ono obadde otugamba nti the 10 New World Order Doctrine yawandiikibwa ddi omukyalo ono amateeka yagagira ddi mu 1884 omukyalo ono yali Mungereza nga mulokole emmotoka ye n'agitomeza benkugambye nti olina okwegendereza gw'owulira yenna ng'akubagana n'ekigambo kya Katonda amala kuvuga mmotoka n'agitomeza yali mulokole kalate omulokole atuuka atyo okugira kuba ndaba 10-point plan for the destruction of Christianity ate omulokole abeera atya nga alina pulaani ekuba obulokole anti kye nagambye nti setaani tasobola kukola muweereza abuukira ekyo Katonda kyakoze kati omukyalo ono mu kulokoka n'agwa kibayita okutomeza emmotoka yagwa bwe yagwa n'ava ne mu Bungereza n'agenda abeera mu Amerika n'asengera ddala mu Amerika n'alyoka aweereza setaani n'awambirwa ddala bamuyitaani Alice Ann Bailey munoonyeeko osobola omunoonya ogenda ku gundi ya United Nations oba UN oyo bw'oba osobodde ogifuna gunaaba mukisa Katonda ali kuyamba naye ffe tugirina yino tugenda gisomesaako tulabe ekitegeeza abalokole ebiseera ebisinga waaba agudde abatomezza mmotoka naye mu kifo ky'okwetunuulira ye nga ye n'anenya emmotoka anenyeza ddala oba mmotoka oba anenya yagikola simanyi ye ne yejjako omusango neerabira nti mbadde overspeedinga ye yavuze obubi yatategedde makubo gundi mateeka ga ku nguudo abakola emmotoka eno kati waliwo omuvuka omulala ali muno akola nnyo emirimu gya setaani kuba tannalokoka yali mubuulizi wangi bamwita Simon nnyo ali buziba ddala nnyo ekitagambika ni yali mubuulizi wa njiri ng'ali ku kkubo wano mu Kampala bw'olaba setaani kwe yamuwambira ali wano waffe Uganda akola mirimu gya mulabe kati gwosa omusiŋŋana n'olowooza nti osisinkanye Simon gwomanyi naye ate kati ali ku levo ofwanga ku muntu ali ku levo y'okubeera mu bifo bibiri omulundi gumu nali ne Pastor Sonko wano ngamba yali asolobera mu bifo 6 omulundi gumu ne ngamba kati naye ye levo gy'aliko eyo emmotoka yatomera kati anenya yagikola naye nga yeerabira nti yalema okugobera amateeka g'oku nguudo ebbaati ly'emmotoka ligonda anyway kakati ebintu bino byonna ekituzizza n'okusooka okusima omusingi buli kimu nti otegeere ekigambo kya Katonda kubanga eriyo nga bw'ogambe nti waliwo abatali balokole naye nga bawulira wali ali wakatikati awo naye ng'asobeddwa we watuufu gy'abaddukira wa wali okuyambibwa amaanyi ga Katonda ddala layini entuufu yeriwa bw'oba osoma Bayibuli nandyetaaze osoma ennyo abasoma naddala ey'Olungereza soma Bayibuli King James Version not New King James Version lwaki zonna si Bayibuli zonna Bayibuli zino zirimu ebintu bingi by'otagenda kukola ki nga bwe nagambye byotajja kusobola kutegeera ekisooka Bayibuli bwe yali ekolebwa oba Omwoyo Mutukuvu ng'agiwa abantu eyasooka tiyatandika nga Bayibuli bweti zino zasooka kubeera scrolls gyatandikira mu emizingo giwandiisa emizingo ate tiyawandiikirwa lunaku lumu oba myaka 10 oba 2 yawandiikibwa bbanga ki kyatwalira ddala emyaka egiwera mbadde mmanyi kyawandiikibwa ekitabo ne kifulumizibwa kyawandiikibwa emyaka egikola ki egiwera naye ng'olulimi mwe kiri originali Hebrews oba Olwebulaniya tani agikyusa kaakati
ate bayibuli eno bino ebitabo 616 ebiri mu bayibuli muno ebyo Katonda bye yagala tutambulemu tutegeere naye nga waliwo ebitabo bingi n'ebira byawandiikibwa ebitali mu kigambo kya Katonda muno. Kati okugeza nga Adamu alina ebitabo 2. Adamu yali mu Edeni. Of course Adamu alina ebitabo 2, Enoka alinamu ebitabo. Bano abatume ba Mukama waffe Kristo Yesu baatambula bonna bawandiika amabaluwa nesi gonna nti mwegali muno. So baatulonderamu ebyo bye tulina omumanya bye tulina otutegeera. Kati sooka ontangaazeemu awo. Kaakati weebale kubuuza kibuuzo. Kaakati ebintu ebyo olw'okuba kigambo kya Katonda Omwoyo Omutukuvu aluŋŋamya. Era bw'onookola research ky'ovola kitawaanya nnyo bambi abantu bano b'osanga ng'awakanira mu Bayibuli kiri. Sooka omanye Bayibuli original eri mu lulimi ki? Mweviira ddala. Kubanga ojja kusanga ebigambo bingi ng'oli bw'ojja omusanga ntera okulaba bawakana nti Yesu yakola omwenge Kaana naffe tugunywe. Yesu takolanga ku mwenge. Kawayini. Oyo Olungereza ekisoma wayini ne tekiri wayini. Ekigambo ekyo kiri yayeni, kiri Ebrania. Pastor, kyotagenda kunkola leero. Linako, sister. Wemba asoma Bayibuli yange. Wale bula tusonyiwa alina bwakoonako nga njala tubugjewo. Wemba asoma Bayibuli yange. Era n'abali eyo bayinza oba bakiina mu bwongo nga nsi nti ekyamagero Yesu kye yasooka okukola kukwata mazzi tegali mazzi amasuwa bagajjuza amazzi n'akafuula omwenge. Era n'ab'ensi balina engeri gye bagereeza nti nimubuuza ani yakola ebidde. Kakati oyo ate oyo musaasira nnyo ayogera ebintu ng'ebyo mbu ndimubuuza yakola ebidde. Sooka weebuze mu famire yammwe bwe mukuŋŋaana bakuwa omukisa okwogera. Bw'oba nga owanika n'akakono ne bakuzza wansi sirika kati ate lw'oliyimiri gwe obwakabaka bwa Katonda ssebo tosaatuuka busaatuusi. Tosaatuuka buki? Tolowooza nti oliweebwa omukisa okubuuza nga ne mu famire yammwe wabayo meeting bakugamba byabaddeyo. Bakutegeeza baaziika dda kwamanyi tolina kyogattawo okitegeera. Kakati famire gyo osooka okwegeraageranyizaako awo oteesa kubanga gye bali era n'abalokole abamusewo nga bakyayabiza ddala ki ennyimbe ekyo nekyo ne woba oteesa Katonda si kyakuzanyirako nti buli kyanoomugamba nti ndimubuuza nti lwaki wakola omwenge kyejje namukyenenyeze mukwano gwange. Biwulire tobiwulira? Ebigambo ebyo mbiwulira. Ffe tuli babuulizi ba njiri tutambula tusisinkana abantu baki bangi. Kaakati mu Buyudaaya eyo naddala mu Isirayiri ensi yaabwe enkalu ya ddungu naye waliyo emiti egidda gye bayita emizeeyituuni. Nga bwolaba tulina ebitefeeri miyembe biki ebyo. Emizeeyituuni egyo bagikolamu ebintu bingi. Bakolamu juice, bakolamu gano ge babasiiga simanya amafuta ge muyita amafuta naye nga buto. Oyo kitegeera oyo ye buto n'omulungi okulya kuba talina na bulabe nnyo eri bulamu bwa muntu. Okitegeera. Kaakati emizeeyituuni juice gwe baasaavinganga. Gwe baasaavinganga ku mikolo. Nga bw'okola omuyembe n'ogukolamu juice. Kati omuyembe oyo juice ava mu muyembe bamuyita batya mu lulimi lw'Oluganda? Kuba juice kya Lungereza bamukola bamuyita batya? Kati ebibala ebyo era Isirayiri y'emu ku nsi ezisinga okufulumya ebibala okutunda ebibala ebyo mu mawanga amalala okuva ewaabwe. Gwe baakolangamu ebyo ebyagabula si mwenge ng'oli bwakivunula yayeni simanyi wayini. Kyenkugamba nti ddayo original eri mu ki? Ekigambo kiri ki? Ekigambo kiri ki? Kigambo kya Lwebbulaniya kitegeeza yayeni. Yayeni ye juice. Ye juice mu Lungereza bwandi muyise. Era oyina kondekedde. Mu Luganda juice ki? Juice
Waliwegala bampeyo juice kyeki mu Luganda obumanyi juice twandigambye nti kubanga oyinza okugamba omubisi n'ogamba oba omubisi gw'omuyembe, omubisi gw'epaapaali, omubisi gwa katunda, omubisi bampeyo omubisi gwa katunda. Okimanyi okisaba bagamba omwana abadde kyono. Anyway, kati obadde okyandaga nti bayibuli eno eyo yensobyemu abantu olw'okubanga eri mu lulimi luli olumu bano abakyusa ne bakiyita wine si kyekyali ekituufu kyogezaako okugamba nti awo banga agamba abawandiika bayibuli bakola ensobi anti kaakati ngenda kutereeza abakola ensobi bayibuli eno ezze evvuunulwa buki buvuunulwa era Katonda kivula yalonda omusajja ono Pawulo eyali Sawulo yakola omulimu gwaki gw'amaanyi okusaasaanya ekigambo kya Katonda kino kyongerayo mu nsi ezeewala. Naye tuweerabira Kristo Yesu agenda okuzaalibwa mu mubiri. Roman's Empire oba obwakabaka bw'Abaruumi bwe bwali bufuga Isirayiri nga bakolonial master, ffe twalina Bangereza wano, n'atwala ekigambo kya Katonda ekyo mu Bulaaya. Era abantu bano Abaruumi olw'okuba baali babaddeyo keeri nga Yesu atambula mubiri, era bangi baalokoka nga bwe tunalaba bakoloneriyo baalokoka abaali Abaruumi. Ate ne kitabulanya Abayudaaya nti ate abasajja abatufuga obumbula ate nabo bawa obulokozi, ate nabo basaasira n'otabakola bubi. Naye bali abasigala nga bo baana ba Setaani baazingako ekigambo kya Katonda kino ne bakitwala ewaabwe. Era bw'otuuka ekibuga ekyo Vatican wali ebyama bingi nnyo bibataata. Kaakati nga nkuzizaako emabega wali bayibuli eno, era bw'onooba obaddeko abantu abatambula mu Bulaaya eyo okusinga mu Bulaaya, bw'onoogenda mu community z'Abayudaaya kuba bo balina ezaabwe zibabeereramu ddala. Bw'ogenda kati nga Belgium ojja kubasanga mu kibuga Antwerp gye batera okubeera community zaabwe. Bo bamanyi ebyama bino mu masitowa gaabwe, babimanyi bulungi. Ebitabo bya Enoka babiina bulungi, babimanyi bulungi. Byonna scrolls zonna bazirina abasinga. Era ng'ojja kuddayo bulungi osome bwe baba bakukkiriza bw'oba okkiriza, kubanga eba favor. Era nga Katonda ng'akwagadde eba favor, bo bazina mu masitowa gaabwe. Okugyako kati fe abasobola okutegeera ebintu bino, nze sigendangako mu Bible college oba bugundi ki, n'ebintu bino byenjogera ebimu bya Bible scholar. Ekitegeera ba Bible scholar kyotajja kusanga muli okuleka nga weewadde eri Omwoyo Mutukuvu yajja okuyamba oyongere scholars otegeere ekyo ekigambo. Ne mu community zaabwe bo babimanyi, babiina ebitabo ebyo bingi bye tujja osomesa. Kati bonoosanga oli ajja kusigala awakana nga ye takikola kye. Yesu waba ye yakola akenge, lwaki ate aba akagaana abantu nti omwenge mukudaaze ate nga ye yakakola? So ako katerezezza, naye bingi bye tugenda okwogera tuddeyo wali. Kiri ekyegundi kiri bayibuli etuuka etya mu lulimi luno. Kati Abaruumi bwe badde ewaabwe, era be bamu ku baaleetera Abayudaaya obuzibu n'okutuusa olwaleero, kubanga bo baleka bamementudde Isirayiri, bagimementwa Isirayiri ne basenguka ne basaasanira mu Bulaaya. Emyaka ekitwalidde ddala emyaka egiri mu 2000 n'okusoba oba 25. Yes, mulimu abasigala mu Palestine naye nga tebakyakolanga nti baliyawo ggwanga, naye nga basigadde ssekinnoomu. Era Omuyudaaya alinga Omunyarwanda bwe babeera we babedde, community yaabwe babeera ne community, tebatera kusuula byewaabwe, babigoberera. Olulimi lwewaabwe tebalwerabira. Ate nga ffe abantu abasigale bwe tugenda mu nsi endala oba mu bifo ebirala tubikyusizaawo. Okitegeera n'omusanga oli nga ye Sendagire, naye nga tamanyi na kigambo kya Sendagire gye kiva gwe wasigala n'eryo erinnya lyo. Kitegeera kitegeeza ki? Wafula kitegeeza enkuba, kigambo kya Lusaamya mu Luganda nkuba.
so ndi waddembe ogamba ali ku kameramani wange leero ali ku kamera ye nkuba oguti weewaawo ojja mubuuza oba eryo linnya ly'essebo naye era mutuufu kubanga enkuba mukisa okuva eri Katonda okitegeera. Kakati abaluumi bano we bagenda n'ebintu bino ebimu ebisinga obuki obungi. Kakati bo nga setaani bw'abakozesa gundi eyo Romanize okubeerawo Romanize Empire ekibuga ekyo oba ensi eyo yali eyitibwa Saturnalia, kigambo kya Lulatini. Saturnalia mu Lungereza kitegeeza seat of Saturn. Era Saturnalia seat of Saturn. Tudde ku bufumbo. Kakati yandi nkulaga. Musumba zikiriza eyo gyerabeera discussion ndala tugatte ebintu bingi naye kati tudde wali ku bufumbo tutematema tonnyonnyola nnyo kubanga okwo okusomesa nako kulala. Onampa obudde obulala mukama wange tujja kudda tutemeeteme ebintu ebyo. Ogambye Romani nga tennafuuka Romani yali eyitibwa etya? Yabeera bakita Saturnalia, kigambo kya Lulatini. Saturnalia ekitegeeza mu Lungereza seat of Saturn. Era gwe tuweewuunya kubanga ekitebe era beast eryawo. Kaakati ekigambo kino Bayibuli eno nga bw'ogambye nti Bayibuli zonna ze zimu eryawo oyo okimanyi nawe sikyakwekweka. Ye beast oyo yakikirira beast yalina okuteeka mu nkola ebyo byonnyini. Gwe totya nabalagiridde obuweeza gye bukola ki? Sitaani namugamba bw'aba talina kyeyasobola kunkola nga nkyali Misiri ate ke nagwa mu mikono gya Kristo Yesu bisiti atudda gye tugenda okweyongera ogenda kulaba. Kaakati abaluumi abo baleeta ebintu ebyo babibeera eyo babeera n'abantu bangi era ebintu byabwe byo biri mu gundi mu layini ezo zakusomesa magezi g'abantu. Kati Bayibuli eno ekyuka etya okuva mu gundi mu kuvaayo mu Lwebulaniya ekyuka ejjedde mu Lungereza King James. Kati ebiseera ebyo bwa Roman Empire bwali bw'amaanyi. Tulabyeko empires ezibadde z'amaanyi zetuze tusomako. Waliwo Ottoman Empire ni zonna. Kakati gundi eyo bwevaayo waliyo omusajja bamuyitanga Martin Luther. Atali ono gomanyi guba towajuzo wa America. Waliyo omusajja gubata Rolex essaawa golaba essaawa eyo gimwesibe mu Switzerland. Linnya lya musajja liva kweyo Rolex. Waliyo omulala nga bamuyita banowejja ne balina amannya gaabwe mazibu ne bali abantu 9 tuleme genda wala bali abantu 9 abasajja ne badduka ne ba sister 9 ne bava e Roma ne bajja e Bungereza. Myaka njogera giri myaka mikadde ddala ne bajja wa e Bungereza. Obwakabaka bwa Bungereza osobola okunyambako kabaka George James omwaka gwe yali akyafuga Bungereza. Kati ne bwe sigamba nti gwali mwaka bwe guti ojja kuddayo noonyereze King James yafuga mwaka ki. Kati ojja kumanya ekiseera ekyo mwe baakola ki nga bamaze okulaba okusoma ekigambo kino ekya Romans chapter 10 verse 10 nti omuntu akkiriza n'omutima gwe okuweebwa obutuukirivu era n'ayatula n'akamwa ke okulokoka. Bagenda okulanga ate eri bibadde babasomesa tebikwatagana na kigambo kino. Omuntu akkiriza wokkiririza woweerwa obutuukirivu ate oba olina okwatula. Kati ne basala ne bajjawa e Bungereza okujja Bungereza kubanga of course obwakabaka ogundi empire ya Romans yali tesobola kutambala ya Bungereza kuba Bungereza erudde nga nsi y'amaanyi. Kati ne baddukire wa George James obajja wa James kwe kutandika nti ebigambo bino ffe tusobivunula kuba tulumanyiko luki Olwebulaniya. Kati batandika ogivuunula ebyo emizingo gye bajja nagyo gino gye tulina olwaleero mu kitabo kino baavaayo n'egino gitandika okuvuunulwa
okuteekebwa mu lulimi Olungereza. Kyova olaba nti waliwo King James version eri mu Lungereza luli olukalubu nga luno lwennyina olwange luno lwolabye luno olulabe olwazzezze olwo. Kati olwaleero mwe muva ate New King James version ekugondezaamu. Kati naawe ojja kgenda okitegeera nawo lwaki ate eyongera okukugondezaamu, ojja kusanga ng'ennyiriri nnyingi zitaliimu. Tugende Sandika ndi kumpi kukusa. Anti tosijja kutegeera muntu kibuuzo kiyeetaaga nga tategedde. Musumba tudde tusomese ku marriage. Kiri ulira ebyo byoli mu kuŋŋamba neetaaga nnyo bitegeera ne bano beetaaga nnyo bitegeera owulira naye leka tugende ku mutwe guno ayamushuwa Mukama jattuwa obudde tukomewo ate olaba ne byonnyonnyodde tuddeyo from scratch tukivuge paka we tunaatuukira wano naye ffe tudde mbadde nsaba tutambulire wano. Kati ekigambo kya marriage kitawaanya abantu badde obuuza nti marriage ya Bwakatonda. Marriage era bwe buweereza obusookerwako mu maaso ga Katonda. Era kyovula nti ffe oba omusajja oba omukyala ng'agenda okuwa oba akuteekateeka okuba omuweerezaawe, kyekintu kyasooka okukola ki? Okuwa. Bw'onoosoma no Timoseewo essuula eno yennyini, ekitabo kino kye tulimu ekisooka, essuula ey'okusatu eno, bw'ovaawo ekugamba nti ekigambo kyesigwa okitegeera wano girabyewo neekugamba nti omuntu bw'atamanya kujjanjaba nnyumba ye ate anajjanjaba atya ekkanisa ya Katonda, okitegeera. Bw'obeera ng'akuteekateeka Katonda okumuweereza asooka kuwa marriage akonka nooti nze nja kukabuuza mu maaso awo. Kiikino wano Timoseewo ekisooka essuula 3 tutandikira ku nnyo olusookera ddala okirye wansi, kubanga ejja kugamba nti omuntu bw'atamanya kujjanjaba, olunnyo olwokutaano nti naye omuntu bw'atamanya kufuga nnyumba ye ayinza atya okujjanjaba ekkanisa ya Katonda? Kati gwe ennyumba yo amaka go leka mulimu endooliito biki ebyo bifaanana bwe bityo. Tonnaba nakuyiga nti abantu abali ewaka buvunaanyizibwa Katonda bw'akuwadde bateekwa okumanya gundi alidde waliwo ekyokulya biki wabula okeera kupulukanga kanyonyi ate nga n'akanyonyi bw'osanga kalina obwana bwako kabuleetera ensiriŋŋanyi mu kisu. Olukeera n'oyitamu buyisi. Okeera kuyitamu buyisi oba todduse musango kubanga abawaka bamayi gwe buvunaanyizibwa okitegeera. Kakati marriage ey'Obwakatonda eno bw'eba etandikibwa nga tuli wano, marriage etandise nga Katonda yagirimu, kitugwanira okuwulirizanga Omwoyo Omutukuvu buli kaseera. Tuweerabira Baluumi 8:14 abakulemberwa Omwoyo Omutukuvu be baana ba Katonda. Buli kintu kyonna bwonna okyesigamya ku magezi g'ensi biwandiiko. Faaza yaŋŋambye, Paapa gundi yaŋŋambye, gundi Reverand ani. Nasoma nnyo ebyensi nze eyo nagisoma, oli ku kifeera gy'emirerembe gitagenda kukoma. Ddayo ku kigambo kya Katonda oluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Osaana okuba ng'olina Omwoyo Omutukuvu. Omwoyo Omutukuvu olina okukula n'omutamulinda mu gundi mu birooto mukka. Omwoyo Omutukuvu asobola okuba alina message gyampa nga bwe nsoma ekigambo kiri eri n'ekitegeera nga kyange, ng'alina message gy'abadde ampa kye neebuuza n'entegeera. Tulina okukula mu ngeri efaanana bwetyo. Kati obufumbo bwe buba butandikiddwa bwonna Omwoyo Omutukuvu, lwaki busumbwa abaana ba Katonda? Kubanga oli aganze brother, Mukama ye yamumpa, nze sister, Mukama ye yakola ki? Ye yamumpa. Kati nga mutandika kweyongera mu maaso awo, ne muteekwa okuba sensitive wakati awo waliwo empeke ya Setaani gy'agenda okusuula. Sooka osomeko Matayo essuula ey'ekumi essuula ey'okutaano. Okay, abikula Matayo essuula ey'okutaano. Matayo, that is Matthew. Matthew chapter 5 verse what? Katusome verse 18. Matthew chapter 5 verse 18. Egamba bweti nti kubanga mbagamba mazima nti eggulu n'ensi okutuusa lwe biriggwaawo, ennukuta emu newankubadde akatonyeza akamu ako mu mateeka tikaliggwaawo. Kale kye mbadde nsinga okwetaaga wadde akatonyeza akaki
akomateka kati devu yabeera mu maaso ga Katonda amanye ekigambo kya Katonda kino n'okusinga gwe kati yakimanyi bulungi nti obwo Katonda yabutandisa obufumbo obwo gwe sulamu empekeegi mu ttanka y'amata sulamu empekeegi yamanyi gonna gaba gafudde empekeegi ey'omunyeegi ttanka yonna ejja kuba nfu kati obufumbo butandika Katonda yabutandise mugabo ke yabutandise Sitaani n'agamba ntandikira wa wembangira bwe nti agamba mulimbe nyina ennyumba yange wali bakola ati naye nga tulina nnyumba mubuli amazima nti tugenda kutandika byakweyiya bulamu bwe buti tugenda kupambana tukkirize Katonda n'olimba nyina omusajja wange avuga booda waba ava ewaka aviirayo mu suuti ne briefcase namugamba naye kati lumu omukyala wali batambula mu kkubo omukono ate gwe n'ayimiriza ggwe kyekinajja kati ng'avaayo alagawa ku mulimu yamugamba avuga booda oba yamugamba alina ofiisi wakola kati ewaka aviirayo yagula amakooti ge n'empale ze avayo ali very smart ne briefcase ng'omusajja agenda muki n'agenda n'afuna n'ajjayo engoye n'azijjamu n'ayambala ekijaketi kye n'element n'adda ku mulimu gw'omutuufu ogwa piki gwa booda kakati oyo jamusanga enkya nga beyuzizza ng'oba onenyani Katonda timale giyino byakola ki yayulika kubanga ye Katonda mutukuvu n'okusinga bwe wali okirowoozezaako okitegeera kati gw'osuddemu empeke yawe ajja kuvaawo akite anti olumu oba olina baana basisita sibango kaakati atandike bw'anaakita kikugwanira kyenaga nti obulamu bw'omulokole tutambulira mu kwenenya ate obulamu bw'omulokole tofubutuka bufubutusi nga toyina omwoyo mutukuvu kebeere nga tujogenda okwambala olina peya zo 10 n'omwoyo mutukuvu naga yambala eyo yambala n'empale yambala esaati yambala ekyo ekiteeteeyi kumakya ng'ova ku gundiyo omwoyo mutukuvu ayogera waatyo ayogerera ddala waatyo tiyambala eyo empale yogera n'oluganda yakubuulireko kuba oyinza ogamba ayogera omu amagamaga mukwane eddoboozi lye lya mpolampola bazawe Katonda ayagala nnyo tumusemberere omwoyo mutukuvu kati yatugabira ebirabo naye ffenna waliwo gwe yawa ekirago gwayinza okulwawo okwogera obwogezi mu ddoboozi n'oliwulira naye nga asobola okudirectinga ng'ate kyekituufu kyakudirectinzeeko kitegeeza oteeka okuba ng'oli sensitive mu mwoyo kyova olaba gundi etusomesa mu Balumi netugana newankubadde mutambulira mu mubiri naye temugobereranga temulwana kugoberera mubiri kuba bwe munaagoberera omubiri mugenda kufa newankubadde tuli mu mubiri ne bwe tunaagoberera omubiri mugenda kufa marriage okitugambye kya bwa Katonda era n'okola statement egambye nti n'oyo yenna waba amuteekateeka okumuweereza asooka muwa bufumbo waliwo abaweereza abasajja ba Katonda wano ab'amaanyi abatalina bakyala manyi nga 3 ate nga basumba ekyaki ennene ddala kikyogezaako kati okutugamba kakati mu ngeri efaanana bwetyo abaweereza abo osobola okubampa kumanya kuba nze manyiyo ku bugembe waliwo obugembe waliwo pasita Jengo gwamanyize nabbako waliwo pasita Jengo n'abalala kakati wali okute ku ssente kyemmanyi ezaffe za Uganda tera okubaamuko n'entonotono zikwata ssente eriko Bank of Uganda n'ekicupuli wali okirabyeko ekya Uganda ekya Bank of Uganda simanyi kicupuli kya Bank of Uganda wali olabyeko ekicupuli kya ssente naye nga nakyo kiwandikiddwa ku Bank of Uganda
ntera kiraba ntera nnyo biraba nga wengenda okugjayo ssente ku mobile money nga babitimba awo. Kaakati ebicupuli biba byenkana n'ezino, bwe kiba kyetaano kiba kyenkana sayizi, buli kimu ebifaananyi ebiri kuli bye biri kuno, naye enjawulo eri mu matiriyo ng'omukutteko kali akali munda okukubiddwa bino ebifaananyi. Kaakati yenna eyabuuka eddaala eryo, mbwa Katonda tebabuuka madaala. Bw'oba wabuuka eddaala naawe era okimanyi ekiriwe wa Bugembe, alina ekkubo lye lyakwata, kubanga alina eddaala lyakola ki, lyabuuka. Kati ate ye wajjengwa kuva ku kitaawe. Ogamba otya nnyawo, kanviire omukulu ono ayala kunkubya miggo. Kati obufumbo tulabye nti Katonda yabugaba, kati kanyingire mu bufumbo bwennyini. Obuvunaanyizibwa bw'omukyala mu bufumbo buli ki? Wandiviiridde ddala nno wali yadde obufumbo Katonda yabugaba nakyo kankiddiremu ddala, era kanviire nze ddala wali yadde ng'ombuuzizza wano nja kudda obufumbo gatta ne kino. Nze ng'wemba omukyala ali eyo kale kuba njagala nnyo oba oyogera, nkimanyi mu kigambo kigatta bonna, naye ono mulina ku basajja, ntegeera ntya nti ono ye wange. Katheni omalirizawo ogatire ddala n'obuvunaanyizibwa, gwamanyi wogenda okigira obuvunaanyizibwa bw'omukyala mu bufumbo. Kakati katuddire ddala ku kino kyetubadde tugamba, kyabadde ayogerako nti okubuuka eddaala, nti aba yabuuka eddaala kyabadde akuwa example. Abooluganda, obufumbo kya bwa Katonda, era nga bwe tusomye mu kigambo kya Katonda nti Katonda yatandika obufumbo. Olaba naye omuntu newaba si mulokole, naye Katonda yabaawo nga mukola endagaano nga muli babiri, kubanga yaginyweza wakati nga mutambula, yiwa mukwanira wa mwali simanyi mukola kimu, ekyali awo Katonda yaliwo era yanyweza endagaano eyo. Nti obufumbo ekintu kyonna kasamba nga muyigira mu kikola ekyo kya bwa Katonda. Ye Sitaani fotokopi akoppa bikopi nayonoona, naye nga kyo kya bwa Katonda. Era omuweereza wa Katonda ayimiridde mu kuweereza Katonda nga talina bufumbo, talina maka, Bayibuli etugambye anaasobola atya okujjanjaba ekkanisa? Yes, babikola kubanga abuuse eddaala, naye naawe kitunulemu, golooza yaba talina musaayi, golooza ye aba akola atya, asobola kubeerawo atya? Baleke tuleme kulaba bino bye twerimba nti Father, simanyi Father n'ogamba nti sivuma sikola ki naye mpa kyakulabirako. Tutegeerere ddala amazima, kubanga Timoseewo 2:3 etugamba nti ekyo kyekirungi, so twakomyewo tetwasomye kumalayo. Ekyo kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuukira ddala mu kumanya amazima. So kigambo kya Katonda ayagala tumanyire ddala amazima, tulokoke ate tutegerere ddala amazima, tuleme kudda mu bulimba bwansi. Obulimba bw'ensi butulimbye bingi. So ensonga lwaki olaba omuntu nti ajja okuweereza Katonda, yes, Katonda asobola okuyimirira naawe n'abeera Yesu, n'abeera omwami wo, n'abeera bbaawo, n'abeera mukyala wo, bisoboka. Naye for how long, banga ki? Yes, weekuuma nga nze nsobola okwekuuma. Kati ate ekyobwa Katonda kyagamba nti tolina kuba bw'omu, onookikola otya? So eyo sigenda kulwayo, tulina okutambula nga Katonda bw'ayagala tutambule, kyekigambo kya Katonda. Tetukola nga ogambe nti njagala kola, kwegamba oba mu kikyo oba tukute ekigambo kya Katonda, kuba kyo kiramu. Buli muntu yamuwa omubeezi owuwa amusaanira, era bwe mubeera wamu n'omubeezi wo amusaanira, musobole okuzaala ekyo bwa Katonda. Nyinza oba mulinzi, ndi mu kumulinda omubeezi wange ansaanira. Gwe lwaki omulinda? Kyemmanyi Katonda talwa ate takeerewa. Kyenkakasa nti kituufu tulinda ababeezi baffe, naye omulinzi otyo, oyimiridde otyo, otambula otya, kikulu nnyo ekyo. Bayibuli etugamba era Balumi 8:18 nti abakulemberwa Omwoyo Omutukuvu baana ba Katonda. Ffe bwe tukkiriza Kristo Yesu, kirungi nnyo tuba tutegedde amazima,
ate tugatambuliremu. Era bayibuli egamba nti omuntu oyo ategedde ekigambo kya Katonda n'amala akikola afaanana n'omusajja azimba ennyumba ye ku lwazi, kubanga temenyeka. So kati gwe bw'oba oli mu Kristo Yesu ng'era oli mwana wa Katonda, omanya otya oba otegeera oddi nti ono ye wange? Nze kimmanyi nti bw'ojja eri Kristo Yesu n'ojja nga tozze ku lwa bintu. Lwaki abantu balwawo okukyuka ne bakoonebwa nga bwe twalabye emmotoka n'etomera neegwa, emmotoka okutomera, like nti Musumba yakitubuulidde nti emmotoka neeba nga yatomera, bwetomera neegwa. Kijja kitya okuba nti tukoonebwa nti lwa nsonga tubeera mu bulokozi muno nga tetwagala kukyuka, wabula tulina bye twakima mu bulokozi.